nalwala songa kasitandwala nayera watyo munno yeyagala nnyo ate nga yeraga azinyiriza abakubana abasajja mulabye balabye eyo abamuntu mwamanya yeyali owewange naye nga yatuka tulabye nnyo bannange kubanga twaddibwa obulwadde wa mugende nyamuyite mwabula yali owewange ye kati yattuka kasita yakimanya obulwadde wadda narenso amawanyambe bwendimala okuvaamu nangoliraya kirowooza timobogeze ekyo kikujja kwomulwadde n'obulamu nange komawojebi owozijjanjaba kukusa bwendifa kirowooza timobogeze ekyo kikijjabo byonna byetwakola banala bakyala baliko bava Yolanga kwenareiso oli wetera enyumba ene yange yankama tulabuminga n'obulwadde buma n'oyagala ofune yakuyamba ey'omutumbi ng'oluyotaluta n'amazzi omuzi w'ennyo obulagagamba tinogagano okola bubi munnanga okudduka kino kyajajajja tewali alikyewala ewoliba tisali mulezo yaleetanayo bamazotegera Katana piteyo banange mwani tegetenga zenzaye Ida ndawoze chamu Katuna nalakina kweni sawa Tindo living story Ebi vyokati kutwala Kuli neksi mumutono Kumala katwala chayacho Sikunye oya takate Sikemba temeko mwabini kwano No kusikula kuseno abakirabo tubebaza okubeera nti bwe basuubiza batuukiriza ate balina poloti kuvira ddala ku mufuna mpola kuvira ddala ku miliyoni 1.2 okutuukira ddala ku sente zoyinza okulowoozaako ate balina n'essomero Piers Primary School ate balina n'ekirabo Soccer Academy kakati mu mbeera eyo yonna beekwate mu batwalira abaana Piers Primary School esangibwa obuwambo mu kibuga awo wakati oba otwala omwana agenda asome ku nsimbi ate yatugambye nti balina ne basare balina basare okutandikira ddala ku mitwalo 10 okutuukira ddala ku nsimbi zoyinza okulowoozaako bannaffe ba Piers Primary School kale twekwata ekirabo mu buli nsonga asobole